Okay, abatula abalungi amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints ku lwa CEO Hadija Kigozi HK Media ndiwo okubanga ate mbaweereza bulambirira. Mujjukire we are proudly sponsored by Platinum Wellness Spa esangibwawo Ekkonge Buziga off Lumala Access balwa okubanga ate bajjanjaba ensusu zaabwe gwali eyo osobola okubanga ate obasangaawo e Buziga so n'olwekyo n'ofuna ka treat ak'enjawulo ak'omulembe n'olabika bulungi n'abakuli okumpi ne basobola okubanga ate balabira ddala ate enjawulo ebeera eriwo. Olunaku olwaleero neegatiddwako mwana mulenzi amanyikiddwa nga Wiz Kalim. Bangi ndowooza mwalabye akatambi ako akasatulatinze ennyo ku Snapchat ne ku mikutu egy'enjawulo ng'ate alina abantu abamukozeeko obulumbaganyi obw'enjawulo. Well, olunaku olwaleero tumufunye agenda kuba ate atutotoleramuko ku mboozi eyo ate bwe yabadde. Ogamba otya? Ndi bro kyekiriwo. Oyanjulira abatulaba ku HK Media. Amanya gange bampita Wiz Kalim. Abasinga bamanyi. Yenze gwe mwalabidde Mukatambi akabadde kasatulating awantu wonna nga kalaga olutalo lwabaddewo wakati wa Sheila Gashumba, Rickman ne Grenade. Okay, Wiz Kalim, biki byokola? Oli socialite, oli stylist, nkulaba nnyo ohanginga nnyo n'abayimbi ab'enjawulo. Mugaso ki gw'olina ate nnyo mu industry? Webale nnyo. Nze ndi omu ku ba stylist. So badde ndi stylist wa Grenade. Neera nekyali kintutoolo olunaku lwali kumutwalira ngoye. Kale njagala ate twogere katambi kanene akasatulating oba incident eyaliwo lwali lwa Sunday mwali muliko akafo ke muliko ak'okusanyukirwamu. Olunaku lwali lwa Sunday. Olunaku olwa Sunday lwennyini waliwo party y'omukulu Brands. Eyo party yali ku Skies Hotel e Naguru. Party eyo yali yategekeddwa eyo ng'ate eyo party bagiyita dinner party. Yali party y'abantu nga ba fashion party yali ya style and fashion. Abantu ba style and fashion kuŋŋaana kujja wamu. So eyo party yali eyo era eyo party twalina ogibeerako cause eyo party buli ayagala aba alina ogibeerako ng'omuntu wa fashion aba alina ogibeerako era naffe twaliyo. So mwali muyitiddwa oba kintu kyali ky'abantu kusasula ssente? Of course kintu kyali ky'abantu kusasula ssente. Batugamba tusasule era okuyingira gyali $15,000. Okay, mutuuka ku party kyali kitya? Kati kweyo party nagenda ne mukwano gwange amanyikiddwa nga Edikugi era Edikugi yeyampa yali ne ba Rickman ne Sheila yeyampa ne kagunda ka wristband akanyingiza. Edikugi ono yaani akolanga ani w'aba Sheila? Oyo naye stylist ayambaza Rickman. Ya designinga Rickman yamufunira engoye buli kimu. So kwegamba mwenna muli ba mikwano mukwataganira wamu? Twali tukwatagana naye kale embeera yasatulatinze neva mu nteeko ate yali mukwano gwange nnyo ate nga yali abaddeko ne designer wa Grenade. So kati obutakkanya bwajja butya mwajja kutya okubanga temukyakwatagana na Edikugi? Butakkaanya obwo ndowooza bwavaawo olwo ku lunaku olwo cause ekisookerwako oyo yali mukwano gwa Grenade era nga abeera nnyo ne Grenade abasinga bakimanyi. Kati simanyi ebizibu byabwe bwava ne baseparatingamuko n'abanga takyali naye ate nga yakyusa yadda ku Rickman. So era nze kuva dda ne Grenade vadde tukyakolagana wadde naye nga waali neera nange naliwo neera nange mba nina ebintu bingi ebyokwasaganya koze era n'okumugamba oyo Edikugi namugamba just ajja nnyambe koze nze yamuintroducing ewali Grenade ne mugamba era akolagane ne Grenade. Naye kakati gwe olutalo lwabwe oluyingiramu okyokubanga ate naawe temwaddamu kukwatagana? Nze
olutalo olwo just lwaliwo lwa bintu ebyo just abantu kubanga bali bonna ya naye nga ebyaddala olunaku olwo lwa Sunday wava obuzibu bwonna obusinga cause twali awo ku pate twava kweyo pate nali kweyo pate nze nasooka ogenda kweyo pate Grenade nankubira nangamba naye ali mukujja nemugamba okay nansanga naye teyalwawo. Okay, kati tunagenda ddala maaso njagala ate otutangaazeemuko mwasisinkana mutya okuba ab'emikwano ne Grenade oba mwategeeragana mutya? Nina mukwano gwange bamuyita Kwezo Styles saawa zino ali China yanintroducinga ku Grenade waliwo ebintu bye bali baagala Grenade byali ayagala nampita nga taliiwo nangamba bimutwalire Grenade we yamanyira. So enkolagana yammwe yatandikirawo paka kati? Gwe kisanzo ekyokuba nga ate okolagana n'abayimbi mukolera ddala business oba friendship eno eya bulijjo yebagatta okubeera wamu? Era omuntu weba mukolagana business mutuuka ekiseera ne mufuuka nga family nga ba brothers kozera olwo ne basista baffe abayimbi betwambaza era nabo mubisigala mukolagana nabo era nafuuka kyaliwo n'abanga sister oba ofunye obuzibu basooka okubeererawo mu bintu ebityo. Obadde okyatunnyonnyola ate ku nsasagge we yatandika oba nga we mwali mutwalaganye obudde ku pate eyo kyali kitya? Kati ku pate eyo nga we nkugambye yali ku Kampala branch yali branch yali ku Skies yali pate ya bintu bya musono style and fashion. Kati eyo pate bali batugambye like twasasula ne tujja attendinga kozere brands atuyitanga mu some parties ne tuzibeerako. Kati era we twagenda we namala like ne Grenade nankubira naye n'aŋŋamba nti ayagala kola ki ajja mu pate eyo era we yajja teyalwawo nnyo yaŋŋambirawo tugende nkyuse tugende mu after party cause yajja pate naatera okugwa cause bayamisana naye we bituuka saawa we mu 2-3 pate beggwa. Kati yajjamu obwo budde teyawesitinga na dakiika ziwera 10-20 ne tuvaawo ne tugenda tuyingira emmotoka yamwalimu engoye n'ayambala ne tugenda mu after party n'aŋŋamba tugende tukube pate ne tugenda. Mutuuka ate obuzibu bwavaawo obutabanguko bajja butya? Kati tutuuka mu pate tuyingira mu VIP tusanga VIP nzijuvu. Kati waliwo tebe ezaali awo waggulu ne bagamba mufuneko tebe emu gye mukola ki gye mutuulako naye nga naffe tebo gye twafuna kwaliko n'abalala baali bagiriko. Kati ne tujja ne tubeera ku eyo tebo n'abalala abo nabo ne bajja we wayitawo ng'eddakiika 10 nabo ne bashira nabo ne bayingira mu kifo we twali. Kati tebo yali esigaddewo yali reserved naye abantu abaali bagiriservinze baali tebanaba kujja. Kati brands n'abagamba mubeere ku eyo tebo gye muba mubeera ne babawo eyo tebo zaali zikwataganya we ziti naye nga balina engeri gye bazitunuzaamu emu neetunula eno endala neetunula eno ziri fully packed together ziri wamu. Kati abamu ffe twali wano abalala baali eno ate be batusangawo we twali. Tutegeeza babasanga ne babalinaana okumpi omwali mutudde. Batusanga ne babawa tebe eyo yali reserved ne bagibawa ffenaffe ne tusigala awo. Gwe wali ne baani mu kaseera ako we babasangira? Nali ne Grenade n'emikwano gyaffe abantu baali nga 3 twali abantu nga 4 lafule 4. Mwali mutambudde n'omuyimbi mu kaseera ako? Abamu batusangayo because omuyimbi wabaze wali abantu abamu abamumanyi abamwegatako era n'emikwano gye emirala egimusanga n'aba nabo. Kati twali lafule 4 naye nga kugenda twali 2. Rickman nabo we bajja ne babeeyungako ne batuula ku tebo yali ebalinaanye? Yali etuliraanye ne babeera ku tebo yaabwe eyo. Embeera yali etya mu kaseera ako? Mwali muwuliziganya nga mwogerezeganya buheyi omanye abantu basinkana mu bifo ng'ebyo osobola okuba obeera waddembe okubuuza ku neighbour ekyo wakirabako oba tekyaliwo? Era we bali bambuka
Rickman kennyini gurunedi kennyini yakola we bati Rickman ne namulaga nti ali tewali buzibu ebintu byakwenjoyi nga tewali mbwa yonna eriwo ebintu buli omu azesanyuka bibye buli omu ali bibye ya kati n'abeera bibye n'oli n'abeera bibye then Rickman we yalajja of course ne yagirako n'abantu be kwali ne ba bodyguard kwali n'ebikwano gye abantu abo babeera ku bo kati bona baali awo ayina ba bodyguard abamutambulirako ayina emikwano gye Rickman Lafri atambula nnyo n'abantu nga babiri naye nga kwali be basatu manager we bamuyita Junior n'omulenzi omulala abeera ali naye kennyini ya atambula n'abantu basatu teyalina muntu mulala yenna kati yali n'oyo Eddie Kugi oyo stylist we ne Sheila n'oyo Junior n'abakuuma oyo Sheila aba bodyguard be baaliwo awo ya be yali nabaawo kati twali awo nga tuli mu pate tukyagenda maaso tukuba pate ziyingirawo nga mu ssaawa 7 ez'ekiro kati awo ku 7 waliwo embeera eyatandika okubeerawo wakati wa gurunedi n'omulenzi oyo gwe bayita Eddie Kugi kati oyo Eddie Kugi yalinga atunulira gurunedi naye nga alina ebigambo ebimuvaamu byayogera byesaasobola okuwulira naye nga kale ye abigobereza gurunedi kati gurunedi n'atuuka ekiseera n'ayita bounce omu owa Sheila n'amugamba lwaki togamba oyo mulenzi n'akola ki n'aneesonyiwa lwaki ali mu kwogera ebigambo gambaawo bounce naye teyali mubi yali agezaako okuvaawo oba yali agenda kwogera naye Rickman yamuyita kubanga agezaako omubuuza kiki oli kyava omugamba ne n'abeerawo n'abivaako mbeera n'egenda maaso gurunedi n'aŋŋamba owaayo manye ekiriwo tuveewo wano tugende kitegeera kati we yali avaawo nga tukkirira just katono ka distance okukkirira omuveepi okuvaawo sokolinemu katini oba omuvubuka oyo gw'ogamba ye yalina bintu bye birala bye yaliko nga tali ku gurunedi gwekyo tokisuubira nedda yali ku gurunedi cause ye nga ye yalina attention ate nga attention eri ku gurunedi nnyo attention agitadde ku gurunedi nnyo gurunedi atuuka ekiseera n'alaba nga kale kimuyitiridde cause bali bamuyisaamu ebigambo bamuvuma akola biki kale osobola okuba nga tovuma omuntu direct naye ng'olina signs z'okola eziri mu muvuma ate nga naye akitegeera nti oli mukola ki kwegamba yalaba bikola oli bye yali akola gyali si kumuvuma nti bigambo ye yali akola zi action kati omuvubuka yali yeegatiddwako abalala be yali atudde nabo ku mmeeza oba yali akikola nga ye personal akikola because era yaliko ba Rickman ba Sheila n'abantu abalala bali bamudiko cause era we twayagala ofulumaawo twali twakaodalinga eccupa endala eya Hennessy nga bakagireetawo bati gurunedi naga atuveewo twali tukkirira balinzi ne bamulaga engalo embi ne bamuvuma zifaki biki ekitegeeza oyo muvubuka abe yali atudde nabo baali bamuwagirako ekyo kye yali agezaako okuba ng'akola yes bamuwagira nnyo kozi gurunedi era yakomawo emabega okubuuza lwaki oyo akoze eki abadde ali mumuteekako olugalo waati ani awanika olugalo olwo Eddie Kugi n'omukwano gwe baalinga abalenzi nga basatu kati gurunedi yakomawo abuuza oyo mulenzi buzibu ki obuliwo lwaki ali mu kunvuma fakyu kati yagezaako okujja ku tebo y'abali okwogera n'oyo mulenzi Rickman yasooka okuvaayo n'akola ki n'amupushinga n'amugamba gwe vaawo ate gurunedi ali akutte glass kati ne bamusindika n'agweri ne giraasi n'egweri kati ne bamukwatira Rickman n'amukwatirawo amataayi olutalo mu kubeerawo nze nasigala ntudde we nali saavaawo gwe tolina kyewakola kulaba ng'otaasa mukwano wendi because twali ne bounce awo gwe yali awo mu bbaala eyaliwo gwe twafuna era yali ne gurunedi era twali tufuluma yali alina otuyisawo tufulume kati olutalo we lwatandika nga bamusindise oli Rickman amusindise egudde biki basooka bataasa muka oli n'amukwatirawo ate ono bounce waffe naye n'akwatagana n'abooli olutalo ne lutandika nga fist maanyi biki kati ne beerabisaawo biki bintu olutalo ne luba nga lw'amaanyi gwe mu kaseera ako oliwa nze ng'era ndi awo ntudde siva wendi
siva wendi ntudde ngamba bino nga bintu kale ndaba olutalo lw'amaanyi tolina ngeri gy'oluyingiramu kati babouncer ndaba bazzaawo biki kati bouncer oyo Rickman wa Sheila ali awo heavy yaleeta ekikonde kyali ky'amaanyi n'akikanyuga kisa omulungi Grenade alina engeri gye yakyewoomamu kozi bali mu kulwana n'akyewoomamu nekikwataani Rickman mukwata Rickman baagwawo awali amacupa agamenyese zigiraasi biki ndoza Rickman oba si ekyo ekikonde kyamusala maybe macupa kozi ekyo ekikonde kyali ky'amaanyi kuddamu okulaba omusajja ng'aliika musaayi kozi era Rickman yagamba nvaamu omusaayi n'ata Grenade yali akyamukuta amataayi n'amuta yamala okumuta Grenade yabayitamu nadda emabega ate awali DJ's box n'abuuka kati waliwo ka restaurant awo kalina balcony eri awo n'abuuka n'agwa wansi n'agenda. Lindamuko katini ate ku kyeglass gye twawulira Grenade gye yakasukira Rickman teri giraasi gye yakasuka era singa giraasi eyo yakanyugibwa wandibaddewo obujulizi ne zisitika kamera nga ziraga ng'akanyuga oba abantu nga balaga nti amukanyugira kozimu obwo obudde nga beesikaŋŋana bwe twali wonna waliwo zikamera nga wonna bw'otudde wano kamera yalinga wali ne wali kamera zaaliwo era CCTV zaaliwo era nga oba ezo kamera bagamba weeziri era bujulizi bujavaayo bazze balage ng'amukanyugira mukanyoolaganaako kuwali oli kuki mukanyoolaganaako nze era nga we nagambye nasigala ntudde nga nze nali shocked ndaba olutalo lw'amaanyi sina na ngeri gye nnyinza luyingiramu sina nawe ntandikira abantu bonna abali ku sayidi ya Rickman bonna bamuddukirako abantu nga balwana musaayi mwingi biki bitabuse kati Grenade we yayitamu n'agenda wayitawo eddakiika nga zaali 2 nga Grenade amaze okubuuka agenze kati Rickman yasigala mu bbaala nga yeekalakaasa Grenade yayitawo okudduka ku bantu awo mu kanyoolagano ku babouncer abaaliwo kanyoolagano ako wajja babouncer bye ebbaala bajja kati nga baweeze baze bangi abantu bangi kati batandika obataasataasa mukaawo ate oli Rickman avuddemu omusaayi batandise olaba omusaayi guyiika naye nabayitamu awo ate nga baali bakyamwagala ne mu mwaka akanyoolagano ne Sheila yalimu awo nga bamusika we bakola biki we yabayitiramu n'adda emabega awo ku Lataleza bagimanyi emabega awo ku rooftop kwe yabuuka n'agenda kati mu kudduka gwe wazzaako ki kati muyo process y'okudduka Rickman yali akyalimu ng'era agezaako okulaba nti omusaayi gukola ki gusitopinga nga mungi alaba kaati nene kati mwobwo obudde bwennyini Rickman yakomawo ku table we kwe twali nga yagala kubanza ate kozi nze nali ne Grenade nga baagala kwatamu nze babouncer era ne balemezaamu ne bagaana ne bamukwata by force era ka video mwakalabye nga bamukwata by force mufulumya ebbaala fulume agende bamukwatirawo byampaka biki ne bamufulumya ebweru n'agenda ebweru kati we wayitawo eddakiika zaali mbale nga 5-7 twali twaze ng'emmotoka twagirese wabweru nga togyerekedde abantu abagipaakinga kati we nakomawo ani yajja avuga gwe Grenade era yajja avuga Grenade yali ali mu kuvuga era we twatuukaawo Grenade nze gwe yawa ebisumuluzo n'agamba oyo apaakinga emmotoka kozi Grenade buli watuuka mu kifo ky'abaalimu oluusi emmotoka agifuluma gwe n'ogipaakinga bulungi ebisumuluzo n'obisigaza ne mugenda awantu onoba n'obiwa omuntu kati twabiwaayo omuntu awo n'agipaakinga n'asigaza n'ebisumuluzo kati we nali njagala ofuluma awo ogenda nayita bulungi ku babouncer ne babeerawo omuntu eyajja n'agamba nnyo nga tonayita ku babouncer Grenade ono we yabuukira ku rooftop ye yakozesa ki okudduka oba okuvaawo mu nfaawo we yali kyenategeerako kozi nze we nali nasigala ntudde naye amaaso gange gagoberera Grenade mpaka nenze namulabira ddala ng'abuuka ng'agenda yabuuka awo wennyini yabuuka bulungi era abantu bonna basigala batunula bamulaba engeri gy'abuuse nga bamulaba yadduka misinde n'akwata booda koza wansi ebweru wabeera waliwo booda era yakozesa booda n'agenda n'amalayo
tokyagamba nti awo ng'okkirira wansi. Kati era nange we namala okkirira awo wansi nga ngenze, waliwo yali yatusaavinze era yansanga n'angamba banange biiru teri cleared era nga nina osasula. Ne tusasula neemala nenzikirira. Kati we nakkirira nga njagala kufuna ono alina ki bisumuluzo by'emmotoka, emmotoka tugiggyewo ŋŋende. Kati ate awo omulenzi oyo Edikuge we yandabira n'aŋŋamba n'ayita, kale Bashira baali bali awo mu paakingi nabo eya waggulu. Kati nze emmotoka twali bagirese ku paakingi endala wansi awo. Kati bwe bandaba nga mpitamu n'abagamba wuuyo abadde ne guruneedi. Ngenda olaba abantu nga bajja misinde nga badduka. Ngenda okutunula ndaba Rickman, Sheila, Kwanza, Sam Kikumba ne manager we bamuyita Junior n'abalenzi abalala baali awo ne banzirukirako ne bajja nga bangi badduka misinde bangi ne bajja. Kati bwe baali bajja misinde ngenda olaba bankutte, basooka kunkwata ne bagamba guruneedi alwala, nange simanyi. Mulenzi nensooka nemwejjako nga njagala kudduka, kavidiyo era baakalaba nga nali nkutte ecupa ya Hennessy nga ekyali mpya. Kati bansanga nga nziruka, banzirusa. Sheila n'agamba bring that bottle. Nenjimukwasa ne bankwatiro ne bankuba bubi nnyo, nayisibwa bubi mwaka akaseera, bankuba bubi nnyo. Baani be walaba abakuba? Yasooka okunkuba yali Rickman kozi yalina obusungu nti bamukubye omumwa, nekwegatibwako Kwanza, nekuddako oyo bouncer we, kuddako oyo Sam Kikumba, Eddie ne Sheila kennyini yankuba nga mwalaba kavidiyo nga nkuba empi. Kati mwobwo obudde mu process ey'okunkuba nawunga namu ne bansitula nensituka nga njagala kuddayo munda. Babonsa ne bagamba todda wano munda, fuluma genda entalo zammwe muzireke wabweru. Kati we nali njagalira kuddayo kugenda we bati kati abamanyi eyo kyekifo we kiri, ekyo ekifo tolina ngeri edduka nti weetaasa odduke distance nene bw'oba ofuna awantu weweekweka tewali era osigala oli openly. Maybe ng'omuzira kisa wa boda yakuyambye n'akuteeka ku boda n'akuddusa, oba ow'emmotoka yenna ng'akutaasiza. Naye era wali omuntu yenna alina okulwana obulamu bw'okuwona, maybe ng'odduse emisinde era n'ovuga n'odduka nnyo. Kati nagezaako okudduka ne bigaana ne baneekiika emmotoka maaso. Bwe baaneekiika emmotoka awo, Sheila Rickman n'agamba yingira emmotoka otutwale guruneedi wakola ki wabeera. Kati ne banteeka mu mmotoka mwobwo obudde. Mmotoka okutuulamu twatuulamu abantu bangi, twali abantu nga 8 mu mmotoka omwo. Omusale Kirimi Katini, twalaba akatambi bakwambula ne bakuggyamu engoye zo era be bakola ekikolwa ekyo? Be bamu abakikola because okuntuusa kweryesa nga bwe mbadde nkyakunnyonnyola, basooka kunteeka mu mmotoka ne banvuga nga baagala mbatwale guruneedi wakola ki. That was after. Ya ne banteeka mu mmotoka ne baŋŋamba tukole ki, tugende otulage guruneedi wakola ki wabeera. Ne mbavuga ku olwo oluguudo lw'Entebbe, twayita ku Freedom City nga tudde eyo Kajansi, ne tuvuga olwo paka Kajansi ne tutuuka eyo waliyo Sheila eri awo nga tunatuuka ku roundabout eri awo oba Busego oba biki. Kati ku Sheila awo waliyo akakuba ka branching nga buli bubiri. Kati oba twakwata kafu ne tuyingira mu kiindasitiri ekiri awo, baakuba nze. Lwaki otubuzaabuza, oli mu kuzannya ne baani, omanyi b'ozannyirako, omanyi biki, ne bankuba bubi nnyo. Kati ne banoonya omuntu gwe baakubira awo ne bamugamba tubadde tukubuuza otulagirire guruneedi abeera wa. Kati omuli omukisa omulungi oyo naye n'abagamba we muli watuufu naye akakuba ako we mubulanchingira biki ke kaababula, nabo ne babula. Kati Sheila n'akubira wali eyamukubira n'amugamba mbu kaseera ko gwali okyali soba? Nali soba, of course baali bamaze okunkuba neera kati olwo nali soba nnyo. N'omwenge gukuvuddeko? Gwanvaamu dda, nga gwanvuddemu dda. Gwali gwanvuddemu dda. Gwali gwanvuddemu. Mutuuka eyo mubula? Tubula. Empi zinkwata, emigere, eŋŋuumi. Era mu mmotoka eyo mu process
Sheila yanuma gano manyo ga Sheila. Ya Sheila yanuma gano manyo ge. Twali mu motoka nga ntudde makati Rickman ali wano abalenzi be bali wano bagenda nga bankuba nga gundi Sheila yatudde maaso. Era Sheila bwe nagezanga ku bankubanga nengezaako okwewoma we bati nali siri mu saati. Sheila nankwa. Olakuba mpi sirapu. Sirapu ani Riki. Sheila nkuba zi sirapu kati waliwo Rickman abamaze okuntambuza baagala batwale ewa grenade. We nabula ne bankuba bubi nnyo ne bankuba. Kati we nali nkomawo wali yakubira Sheila n'amugamba grenade ayinza okuba ng'ali ku Mirembe Villa eyo Kajansi. Kati oli n'ateekamu Google Map ng'ayagala kugendawo. Neera ne bamugamba taliiwo. Kati n'agamba tuddeyo ate kwa Kashiya tupikinge motoka yaani ya grenade tugite breakdown bagitwale. Ajja kujja agikime ayogere waali. Motoka bakole ki bagimuwe. We twali awo kati nga tumaze twadda eno kwa Kashiya Mall. Kati we twakomawo eno kwa Kashiya Mall ne baŋŋamba Rickman n'aŋŋamba ogenda tulaga buli mukwano gwani gwe mubadde naye nga mulimu naye mu pate ogenda mutulaga buli mukwano gwo gw'obadde naye. Tukomawo eyo ku pate kati ne mbalaga buli mukwano gwange era gwe nabadde naye batukwata abantu basatu. Mukwano gyange babakwata bali babiri nange twali basatu. Kati zaali motoka bbiri ezitugoberera omu naye ne bamuyingizamu eyo motoka omulala ne bamuteekamu eyo ne batutwala. Tugenda nga batukuba. Kati ne tusooka ne tukkirira awo nga twali tukkirira awo nga ku ekituwo nga Rickman avaamu omusaayi mungi. Tusooka ne tumutwala eyo Kololo ku ddwaliro ne tumuleka awo n'abalenzi be abali mu motoka eyo eyali etugoberera tumuleka awo. Kati we tuba tuvaayo twayita awo Kololo ngaawo ku airstrip wali akakuba akambukiramu awo. Junior n'ayimirira awo ne tupiikinga omusajja n'ayingira emabega mu bootu. Kati n'avuga ne tugenda ne tukkirira awo nga ku Mezo simanyi ogimanyi. Mezo waliyo parking ennene ebeera eri awo parking nnene y'essomero. Kati waliwo kigeeti kiriwo ekya Ledi ne bapaakinga ne baŋŋamba yimirira amabega waawo. Kati we nayimirira nali sambadde saati nali mu kusooka ne nyambadde vest bankuba ne baginzija namu ne nvaamu n'omusaayi mungi. Kati we namala nga nkyali awo ne nfuluma nga ndi mu mpale ne Timberland. Kati Sheila n'aŋŋamba jjako buli kimu ky'okola ki ky'oyina. Naye nga tanaba kuŋŋamba ebyo waliwo omusajja yaŋŋambirawo wulira bino wamanga. Wuliriza Sheila kyakugamba okole kyakugamba oyogere byakugamba toyogera bye batakugambye. Wonookola ensobi n'oyogera bye batagambye. Kukuba sasi ku kigere. Falera yakokingirawo mangu. Era yambadde jaketi ya black n'obukoofiira buli awo ne mask. N'ayimirira n'aŋŋamba aya jama engoye. Era Sheila ye yansumulula ne batoni y'empale yange n'agiteeka wansi omusajja omulenzi yali awo n'anzijamu empale n'engato ne baŋŋamba aya basi start. Naye nga tetunaba nakutandika eyo video nasooka gaana kugyamu empale nga bwe bankuba ebikonde empi. Twamala almost nga 20 minutes ŋŋaanye naye nga bwe bankubira awo ebweru. Ne mala ne neekwata we bati nga bankubyekubye. Nze nafeesi osobola ogiraba bankuba bino byonna ebisinga bya Rickman ebikonde bya Rickman koze yajja nkubira mu motoka. Kati we natuuka awo Sheila n'agamba ogenda kukola video batogenda gikola. Kati mu mpale gye nali nyambadde mwalimu essimu eyalimu naye essimu eyo teyali yange yali ya mukwano gwange bamuyita Michael ate yali mukwano gwa grenade yali yatuleese ne out. Kati essimu ne baginzijako grenade we yali akuba kumanya nti buzibu ki obuliwo. Sheila n'asooka amuggyako n'asooka nteekako kamera n'agamba you start. Eyo video gye mwalaba nga bagamba njogere nti Rickman grenade akubye Rickman amukubye eccupa biki amukubye giraasi. Ne baŋŋamba nti njogere nti grenade musiyazi ne neewuunya ate ebyobusiyazi bijiddemuwa kw'obwo obudde
Are you sure with that? Yangamba yogera nti luli musiyazi biki ne banteekako embeera waliwo n'abantu abali awo mwabawulira mu vidiyo mbugulu nedde musiyazi bwe yali akusiyazeeko biki ebintu bingi n'abalenzi abamu abayogera ebyo nabalabako n'omuntu yangamba nti njogere nti gulu nedde musiyazi namulabako bumanyi era niyali ali mu kumpozesa nga ngamba nti yogera nti gulu nedde musiyazi mumanyi. Kati ate ekyo bakijjawo kigamba? Simanyi gye bakijja entalo zaabwe ate n'entalo zaabwe nze saaziriimu koze era bwe baamala banzijjako buli kimu ekyange nga tebaatwala empale ne batwala enkofiira baaga gye nali mpeese simanyi oba akavidiyo mwakalaba engeri gye nali nyambadde weekali ne banzijjako buli kimu ne ssente ze nali nina zonna buli kimu ne batwala kuoba obudde mwawulidde kavidiyo ako nga tekanaba kuggwa Sheila yabadde agamba where are you going kati mwako kavidiyo nga Sheila yakasaze awo yayogera mbu where are you going we natandikira emisinde naddukirawo sooka nziruka because abaniga bali bazeemuka ene mabega nga bandese bankwate vidiyo era nga bayimiridde awo nadduka nenzirawo maaso nga wali atmosphere we nabuuka ekikomere ekyali awo nengwamu munda. Oli bwerere musajja wattu? Ndi bwerere naye mu boxer bandekera mu boxer era ne boxer bali baagala ginzijjamu ne neegayirira nnyo Sheila nagaa kale tukwatira awo ne bankwata nga ndi bwerere nanzijjamu engoye nankwata. Kati sawa zaali mu mmeka obudde obwo mwakolera vidiyo eyo? Manyi obwo obudde twalinga mu ssaawa awo 9 kyemmanyi twali mu 9 basi 9 zaali 10 kozi bwe namala okudduka ne mbuuka ekikomera era baayagala kunsangamu abavubuka abo babuuke naye Sheila naye mpulira ng'abagamba Sheila n'abagamba you leave ne manager w'oyo n'abagamba mumuleke olede vidiyo tukoze eki tugimukute tugende ne basalawo ne bagenda. Gwe obudde obwo tewatya kubuuka kikomera nga tomanyi ate oyinza okugwa mu babbi? Lwaki tewaguma wakiri n'osigala? Saaguma because era bali bakyantwala kunkuba nga bakyantwala walala bali bakyantwala wantu walala nnyo kunkuba era abalenzi Sheila be yali nabo baali bagamba ono tumutwala era tumunoonye gye tujjira tumutadde nga tumukuba kati nange kwe kwetaasa okwo nenziruka nembuuka awo kati we nawulira nga bagenze natwala almost nga 40 minutes nga ndi awo kati era nga nina okuddamu ate okubuuka nkomewo mu kkubo ate obudde bwa kiro ate ni mu boxer tinafuna engeri awo gyenziramu era okubuuka nenkomawo saayita ku geeti y'abendi because era bandimbuuziza wayiseewo okutuuka awo nembuuka nenkomawo era budde nga bwa kiro era natambulira abamanyi street y'ekololo natambula ku street eyo neŋŋenda mpaka we nafuna awantu we n'ogoma neninda obudde buke budde ne busooka ne butuukawo nga ku ssaawa zaali 11 ku 12 nakwatira epiki nenkolaki neŋŋende we mukwano gwange awo Mengo nemubuulira ebintuuseeko era nga twali zaakawera ssaawa 12 ngwe nakatuukira w'oyo mukwano gwange ŋŋenda olaba vidiyo ledde bazitadde ez'okulwanira wali ez'okuba nga bankubye n'okunzijjamu obwerere. Essimu ze bakuggyako bazikuddiza? Tewali kye banziriza n'ekimu byonna bagenda nabyo tewali kye banziriza tewali kye bampa n'ekimu bankuba ne banswaza Sheila n'angamba ngenda kuswaza ngenda kola ki nembivaako. Oluvannyuma lw'okulaba vidiyo ku makya ki ekyakujjira mu mutwe? Tewagenda na mu ddwaliro sooka funa bujjanjabi? Nagenda mu ddwaliro sooka nenejanjaba era sinze yeetwala mu ddwaliro mukwano we nasooka genda ewa omukwano gwange ne munnyonnyola ebibadde bintuuseeko kozi natya okudda ewaka nali sirina bisumuluzo nali sirina ki ate awantu wembeera walamuku ate naye atuula ku booda kugenda eyo yonna enajjeera nakusalawo ngende awo Mengo bamukwano gwange awo neyanyamba nampa buli kimu nampa engoye nampa ku busente nangamba tugende mu ddwaliro kati we nali ngenda ku ripootinga ate nasanga oyo mulenzi yalwedde yangamba maama we ali kukira poliisi kwe twagendera nensanga nga banoonyeza nabo babirabye ebintu byagenda owera ssaawa 1 ssaawa 2 nga biri all over the world all over Kampala all over social media buli wamu
ya bakubiranga amasimu nga bakutegeeza nga bwe bakulabako mu katambi ako. nga bandabye ndi bwereere famire yange ne mukazi wange kati wetwogerera yambulookinga tebyamusanyusa ebyo ebintu bwe bityo yali tabimanyidde. Ate ki yakublooke? Anti ezo vidiyo ezo yandaba ndi bwereere teyalaba nti wali mu buzibu? anti naye tabeera eno kati yalaba ebyo ku bigambo ebyali bitambula ku intaneti biki n'alowooza bamaybe nze mukyamu baki naye kale nagezezaako omunnyonnyola tugenda laba webinaagwera kale ye yakuwuliriza. kyoba omanya kati saawa zino n'okudda waka ntyayo sooka nafunye okutiisibwatiisibwa baŋŋamba oyo mwana wa mugagga biki baŋŋamba mbu biki abantu ne bakola nezi vidiyo ezimu nga bankolako editi biki byesoogera biki te n'ebintu ebirala bitaasanyusiza abantu ba famire yange ngaebyo ebintu by'okuŋŋamba nti njogere gulunedi musiyazi ebyo ebintu bwe bityo tebyasanyusiza famire yange nange kennyini ya. Okay, kati essaawa zino kikyozzaako? era omusango nagenda ku poliisi ne famire yange ne tuteekayo omusango kati mbadde ninze kulaba ki ekivaamu kozi badde bansabye abajulizi nga ne kamera bagambye bagenda sooka kwekebeza mu kamera balabe so kati ebisigadde nabirekedde poliisi nga bekola okunoonyereza kusigadde ya. Bannange abalabi ba HK Media ye emboozi ya mwana mulenzi Wiz Kalim oba amanyikiddwa nga Jerry. Munnange nno yatukubiddeko kasimu agezeeko okuba nga ate asharinga wamu naffe emboozi na butya ate obuzibu bwe yayitamu ekiro ekyo. Ngenda kuba ate mbakomya wano eno naye mujjukire nti nja kuba ate following up eno story tubaleetere tubalage nabwatya. Nyongera okubategeeza nti HK Media Match tugiina mu bujjuvu, tulina caps ez'enjawulo, t-shirts ez'enjawulo, jumpers, oyo neyeetaaga ne zi hoodies weebiri osobola okuba nga ate otutuukako ku nnamba y'essimu eri awo ku screen zaffe wammanga n'osobola okuba nga ate weefunira ebyambalo bino. HK Media Match. Nze Jonas Saints ku lwa CEO Hadija Kigozi, mweraba.